Oluusi ansaza ebibuuzo bye mubeera mwebuuza. Mwana ttu ate zibeera mu bigambo byammwe era singa abantu be mwogeramu babeera nga basengejja era nga batoola, basobola okumanya ebigendererwa byammwe ebituufu byebiriwa na kiki ekibeera emabega wa bye mwogera. Omwana ajja comfortable n'akugamba nti buli we tubaako omuliro gwe tukumye nga Lubongoya ataayo omusibe asobole okutukkakkanya. Kitegeeza Lubongoya bw'aba alina amaanyi agasobola okutaayo omusibe asobole okukkakkanya, n'agakukwata abeera agalina. Naye ate ggwe wakati mu kumwogerako, naawe omwogerako ng'ente y'abateeta bujja nti terina kyegenda kukukola. Etalina kyegenda kukukolera nga naawe totidde kugyogerako. Ate otukakasa nti erina amaanyi agataayo abasibe esobole okukusirisa. Lwaki omuntu agenda e Masaka kimwetaagisa okwetooloola ekibi by'ayita eggomba? Kyokka nga ate Katonga mutindire bulungi si mukuba asobola okukozesa Masaka Road era n'atuuka bulungi. Ki ekyetaagisa Lubongoya okutaayo omwana asirise ggwe ng'ate asobola okukwata ggwe lumu amuwogganira? Ki ekimwetaagisa okuzikiza omuliro ng'ate alina obusobozi obutaganya muliro guno kuddamu kwakira ddala lubeerera? Bannayuganda bannange, oluusi ne mu mboozi ze tubeera nga tunyumya, mujjengamu ebibuuzo eby'okubuuza ababeera nga babanyumiza. Abakulembeze baffe aba National Unity Platform, ekituufu mwatwagala nnyo era mwatusembeza nnyo. Kyova olaba tubuuse n'eddiiro, kakati tuyingidde ekisenge. Maama w'abaana bange gwe nasooka okuwasa, temumbalira amalya, yagobako omukozi ku dining. Kyampisa bubi nnyo 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 nnyo, kuba nze ndi muntu ayagala twenkanenkane, era nze ndi muntu akutamira omumpi twenkanenkane. Regardless oli mu kiti ki, enfuna ye eri etya, kasita ombeera kumpi, manya tubeera ku level etya, tubeera ku level emu. Naye maze kubeera mu byabufuzi bino ne njanzuula nti wo, maama w'abaana nno alabika yalina ensonga. Abakozi bano abakwana babba b'ababoosi baabwe basooka kusembezebwa ku lujjuliro, basooka kubaggyirawo limits na kuwa we babeera balina okukoma. Ne weesanga ng'eyalikomye nga mu ffumbiro ayingidde n'ekisenge kubanga baamusembeza ku dayiningi. Kyova olaba abakazi abamu be nalowoozanga nti battima tebakkirizanga bakozi kuliira ku lwaliiro naddala nga waliwo ssemaka. Bayinanga bye beekengera nti omuntu alina okubeerako ne waakoma, omuntu alina okubeerako ne byatalengera, ennyindo ezimu zirina okubeerako ne wezide bitawunyiriza. Otherwise gy'akoma okkumanya ennyo oba obbamanya ennyo, ekivaamu kamanyiiro, ogenda okwekanga nga Namaka asitudde enguguuye n'abaana be agafulumye, ng'omukozi ayingidde ekiki ekisenge. Bakama baffe mubeeko ne we mutukomya, mubeereeko ne we mutukomya mu kutwagala ne mu kutusembeza. Otherwise ekiseera kigenda kutuuka nga toyawula akulembera n'akulemberwa. Kituufu National Unity Platform yazaalibwa ekisinde kye bayita people power, nti amaanyi ag'abantu. Naye ate ne mu bantu mubeeramu obukulembeze. Olaba ne mu nte mubeeramu bbuulu, olaba ne mu nkoko mubeeramu sseggwanga. Ffe bwe tunaabeera n'omwenkanonkano mu National Unity Platform nga buli omu w'amaanyi nga Kyagulanyi, nga buli omu w'amaanyi nga Secretary General,
nga buli omu w'amaanyi nga loopu mulowooza tugenda kukomawa era mukulembera ki mwe abatalinaamu bakulemberwa n'abakulembera mukulembera ki mukulembera ki kyova olaba osanga omwana nga ye amanyi w'amaanyi sijja kugamba nga ye amanyi wa mugaso kuba buli omu wa mugaso naye nga ye amanyi w'amaanyi era wa nsonga okusinga omukulembeze yenna omulonde okusinga obukulembeze obw'ekibiina mwana najja n'akugamba buli wetubaako ne kyetupanze mmwe baani nga Lewisa ataayo omusibe okutukkakkanya lwaki takwatira gwe n'akufuula omusibe kiviirewo ddala lumu ekyo ekizibu bw'oba oli kansa golowooza lwaki gwe ekitundu ekiriiriddwa kansa tebakitemawo butemi naye naawe omulumba okimanyi talina kyayinza kukukola talina kyayinza kukukyusaako talina kyayinza kukuggyako amaanyi n'obuyinza tabulina naye ng'omulumbye era ng'okakasa ensi bw'alina amaanyi agata abaki abasibe bakama baffe mubeereeko ne gye mutukomye ekirala ffe tumanyi Kyagulanyi yekka embase kyeki embase eba nsi kyova olaba biseera ebisinga ensi ne bwe zifuna obutabanguko bagamba ambasada genda ddayo tebagirumba embase kubanga bw'olumba embase obeera olumbaganya ensi nnamba gwe lwaki otulimba nti oyagala nnyo Kyagulanyi era omuwa ekitiibwa nga be yakuweereza ate bo tobawa kitiibwa nga abakulembeze abamuli wansi ate bo tobawa kitiibwa Nuupu baagiwamba nga bwe yali agenda ye yennyini yatuga nina gwe mbalekedde ne ggwe otukakasa kimu bw'omanyi Kyagulanyi yekka abakulembeze mu National Unity Platform tobategeera okujjako Kyagulanyi lwaliva ndizayininze simpumudde naye ndizayininze with immediate effect nvudde ku bukulembeze bwa Nuupu bw'oba okkiririza mu Kyagulanyi nga ye gwokkiririzaamu awuvuma naye ng'akyali pate pulezidenti wo ta pulezidenti nga mbwa bano ba pulezidenti nga avuma omwana ewaka obusiru abeera avumye kitaabwe bano we baba nga bakolera Museveni kitegeeza ne Kyagulanyi oli mu kulaga nsi bw'akolera Museveni bano we baba nga kyekizibu kyammwe kitegeeza oli mu kulaga nsi ne Kyagulanyi bw'ali ekizibu kyo kyokka ate kyannaku muye mwe weekweka okubeerako by'ojengajenga ne by'ozannya nakyogera gye buvuddeko emabega eyo ne ŋŋamba nti abaana bano bwe baliva ku bakulembeze bo bagenda kulumba ggwe Kyagulanyi basembedde mpola babulayo steps mmeka okutuuka ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ebyo byonna biva mu butatya timba egejja kumira era emimiro gyayo gigaziwa kumira bw'emira akabuzi akato oluddako eggukira mu kayana bw'eva ku kayana oluddako eggukira ku ki ku nnume ennamba tewali ngeri yonna gy'owa taata wa mmaka kitiibwa nga maama w'omumaka ate ye tomuwa ku kitiibwa kubanga ate teri mbwa ezaala mu nte namaka bw'aba mbwa kitegeeza n'omwami w'omumaka abeera ki abeera mbwa nze nno nandirowoozezza bavubuka bannange mmwe abato tufune okwesiima nti tufunye omukisa ogulengezebwako nkumunda n'ogukweshoninga ng'abakulembeze baffe kitaaliwo mu bibiina ebiki
ebirala naye ate ebibiina ebirala byasigaza respect yaabyo olw'okubikka kateni okumanya nti omuwagizi amaaso ge galina kukoma wano. Tetukozesa bubi mukisa gutuweereddwa ng'abafuutu soja n'ebifo ebyobukulembeze abamu ne tubitwala ng'abafuutu soja. Era tetuleeta bantu kwenyiyisa abaawaggulu okuga nti omuntu wa wansi alina kusigala nga wa wansi oba house girl alina kusigala nga house girl. Temubenyiisa, kino kyakwesiima kyaffe ate tetukifuula kyakulwanyisa kyaffe. Ekyokwesiima tekirina fuuka kyakulwanyisa. Ekyokwesiima kikwongerenga obwetowaze, tekikwongeranga okukajjala, tekikwongeranga amaanyi n'okwemanya, lwakuba abasinga ebintu mubizuula leeti. Olinaga nti ninze mukwate ku pulezidenti mu ndabe. Lwaki gwe balina okusooka okukwatako? Olukwatako olusooka bwe luba nga lumuttirawo ddala lumu. Tutandikire ng'eno, musota gubozze eki? Kapa tugutte, tetuguyinza kugulinda kubojja mwana oba ssemaka. Buli lw'olabanga sign of disrespect ne lwe kiba kyetaagisizza jinge era ogijjanjabe era ogibuulire nti olulala ensonga bazikwata bwe bati, kubanga disrespect eyo gy'olowooza nti si ya bulabe ku mulundi guno, omulundi oguddako eyinza okujja ng'etimba lubugo nnyumba ng'ab'omu baggwamu. Lwakirwadde oluusi kye tuba twakola ki? Twagayaalirira. Bafuutu soja tuli ba mugaso nnyo, naye si ffe ab'omugaso ate ffekkeere nnyo. Tuleke kulowooza nti Nuupu etegeeza ffe, Nuupu etegeeza bannayuganda bonna. Era leka nkulowooza nti gwe munnayuganda oba nti mmwe Uganda